muto ne mukulu wa myaka 10 bwe bamutwala ne bamufumbiza ne bamuzaalamu omwana oyo kitaawe bamuttirayo naye maama we gavumenti yamuwa amnesty yakomawo waali wano naye ng'omwana oyo talina taata nga tamanyi na famire ya kitaawe yali ebeerawa gavumenti yabakwata nebaleeta gambagamba omwana mumumpe omwana mumutwale ewange mutuuse ewaka aleerawo olunaku lumu olwokubiri tukkaanya ne mukyala wange Allah naye amusaasire Allah yamujjulula bambi ngenda okukomawo olwokusatu ng'omukyala azimbye ekiki waleese omwana gwe wazaale bali nga bannayiba bamugambye nti ekyo ekitwe kya Jamiiru gwe tolaba ekitwe naaga amatu nsanga omukazi azimbye ng'omwaziza mwana muto nentuuza omukyala ne mugaa nti munnange omwana ono ebimukwatako bye bino ABCD omwana otubeere naye omwana olwaleero ali mu primary 4 nze taata oyinayo gwolabirira tebasomera sente nnyingi omwana owokubiri mukyala ankubira essimu ali Makindye aŋŋamba seeka waliwo omwana bamubonyabonya naye jangu omutwale fune gy'omuteeka yali jjuma ne ŋŋamba nti amasimu g'abantu ab'ebizibu naye okulaba nti abantu bankubira abalala n'obakansolinga nga tolina kyakubawa n'obagamba mugume eno embeera Allah ajja kugijjawo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqati yatba'uha adha aw ghaniyyun hakim yogera n'omuntu nga azza okusaba nga tolina yogera naye bulungi omuzzi okusinga lwonaamuwanga omuga nti nkuwadde leero toddanga nammwe mukole Allah yagamba nti tomuwanga bw'oba tolina kyakumuwa yogera naye buki bulungi mukyala nga mugamba nti kanzije nga ŋŋenda e Makindye kyala mubuuza oliwa omwana gwekutwalako bakeera ku makya abamulina ng'omwana oyo bamusudde mu biveera ku mulyango gwabwe ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi ekibuye bwe bamuteeka ku poliisi bwamutwala ne bamugaa nti omwana agenda obeere naye tujja kuwa obuyambi mukyala n'abeera n'omwana emyaka tebamwagala omusawo byeraalo gamba nti wa mulina gye musobola okutwala omwana naye bamubonyaabonya omwana bamaze naye emyaka 6 tebamwagala nga yenna ajjudde enkofu natambula nenzikirira neŋŋeko omwana nembagamba mumumpe neneeyogeza mwana ngenze taata munange mama we yakusuula omwana bwe yandaba yantya omanyi n'ekirevu kino nakyo si kyangu saba Allah kituweemu empeera omala kwennyonnyolako kwesesaasesa kukwata buswiti naye abaana badduka omwana yagaana neŋŋamba nti omwana omukute mujja kumuleeta ewange nagenda gye ntambulira mukyala nkubira essimu aŋŋamba oli ludda seeka ne mugamba nti nagyendi naye omwana mutwale kwata omwana amuleeta ewange endejje mwaka guwedde aleeta omwana endejje omwana bamuyita Eric si muki naye talina taata talina ki talina maama waali bamukola ki tebamwagala bamutokyalinga nenga nti kamutwale nzirayo ewaka kawungeezi la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bwe nkomawo bwe nti baggulawo geeti yange naye geeti yakiwalimu yakibaati sayidi emu yeggala bagiggula nzigulawo emmotoka omwana ajja
angwa mu kifuba ngamba nti kulikayo taata, la hawla wala quwwata illa lwolunaku lwe nazaala ku mwana zaala ki wallahi alazim nawulira nga nina obulamu bwange butadde. Omwana mpisaani the first day. Mbuuza abasiraamu abali wano, bannange oyinayo omwana afaanagana bw'atyo? Omwana okukakkana Allah yasaasira omwana, olwaleero omwana oyo asula mu kalina. Balabirira mulabirire sheekhe, engoye ezayambala ziva mu Amerika. Ya Abdullah, kyetukugamba nti mulekwa omunaku taliiko musirasi muki, wosanga omunaku yenna muyambe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu emmere bagwako mu Madiina ekendeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam emmere bwe mala bakendeerako, nabbi atowa oda agamba nti abatali basiraamu temubawa mmere, ekendedde muwe basiraamu bokka. Yali n'abatali basiraamu abawa, naye emmere bwe yakendeera n'agamba abasiraamu nti emmere mugiwe basiraamu bokka, abatali basiraamu temukola ki? Allah subhanahu wa ta'ala yasindika Jibril namugamba nti laisa alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Muhammad bwe kiba nti ekikummisa abantu bano si basiraamu, si gwe oluŋŋamya, bawe emmere bakole ki? N'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa abali wano, oyina mulekwa gw'olabirira, oyina mulekwa gw'ogulira akataati, oyina mulekwa gw'ogulira akagatto, oyina omwana nga tomuyinaako luganda lwonna, naye ng'omwana oyo gw'omulabirira. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi Abi Darda agamba nti ata nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun, omusajja yajja wa Nabbi Muhammadi yashiku qaswata qalbihi, nga n'omutima omubi. Mumanyi kye bayita okufallo, nti oli ya Rasulallah nga mpulira omutima gwange mukakanyavu, nga nina ettima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti atuhibbu an yalina qalbak, oyagala Allah, oyagala omutima gwo okubeera nga mugonvu. Watadraku hajatuka, n'ebizibu byo Allah abikumaleko. Nabbi namugamba irhamul yatim, saasira nnyo bamulekwa. Wamsah ra'sa, okwateko ne mu mitwe gyabwe. Noonya mulekwa omukwateko muki? Oli ayinza okugaa nti kukwatako bukwasi mu mutwe, ka uniform birire muliise. Obulamu bwo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abulongoosa. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyabaga nti ana wa kafil yatama kahataini fil janna. Nabbi yagamba nti nze ne mulekwa n'oyo akuza mulekwa tugenda kubeera babiri mu jjana, tugenda kubeera babiri mu jjana. Nabbi yalaza omuntu yenna ayola mulekwa hatta tabiluga, okutuuka lwakula, oba muwala oba mulenzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ogenda kubeera naye mu jjana ng'olina Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musajja Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, musajja yali muttaqi. Abdullah ibn Mubarak yali musajja w'abantu, ate nga Allah yamuwa ssente ne ilmu, ng'agabula abantu abaliisa. Naye olunaku lumu ayita abantu balya ku mmere ewuwe nga teeseteese okgenda ku hijja. Ibuni Mubaraka ng'aliisa ku banne emmere, ng'ayina ne bayambyeko okgenda okukola hijja. Bwebuka akawungeezi bakeere enkya bagende ku mikolo gya hijja batambule. Ibuni Mubaraka agenda okutambula akawungeezi, kulengera nga waliwo omukyala
ali mu bigoye ebiddugala ng'alonda enkoko enfu ze baasudde ezaafudde. Ibuni Mubaraka amugamba nti mukyala gwe okola ki? Maadha taf'al ya amata Allah, okola kyawo ebyo byotwala nga biri haram. Omukyala yamugamba utruku alkhaliqu lilkhaliq, leka ebitonde birekere eyabitonda. Omukyala n'amugamba nti eno enkoko enfu eri halali kuffe. N'amugamba nina mpiseeko mu maka g'abasiraamu bampeko okulya ndiise abaana bange teryakuwa. Ngenda nnonda kasasiro kati bwe nsanze enkoko enfu nendaba nga ye eri halali ffe gye tuli kuba situlina kyaki kyakulya. Allahu akbar. Ibuni Mubaraka yagenda n'aleeta ssente ezibadde ez'okukola hijja n'aziwa omukyala. Namugamba nti genda oliise abaana balye. Ye n'aba nga tagenda kukola ki? Tagenda Makka. Ibuni Mubaraka yasigala ewaka. Naye bwe yagendanga n'abasiraamu e Makka, engeri gye yalina ssente yabaliisanga, yabazanga Zamzamu, yabagabulanga. Yasigala waka. Abagenda e Makka Kaaba basanga Ibuni Mubaraka gyali. Allah subhanahu eta malayika najambaza ekifaananyi kya Ibuni Mubaraka. Malayika yakolera Ibuni Mubaraka hijja. Abantu ne bafuna saafisi za Ibuni Mubaraka e Makka, naye nga yasigadde waka. N'abasomesa namu, n'abaliisa, n'abagabula. Kigambibwa nti yaletera basinira n'ambaleetera n'alaga nti mukwate munywe n'abagabula. Naye nga yasigadde waka. Bwe baamala emikolo gya hijja, abasiraamu baakomawo waka era baatuukira mu maka ga Ibuni Mubaraka ne bamugamba nti Mukama waffe webale bye watukoledde, Mungu akwongere riziki, akwanguyirize ekisa ky'olina. Ibuni Mubaraka lwategeera nti balowooza yabadde Makka naye nga teyagenda, aba yeebase ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera ekirooto kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi n'agamba Ibuni Mubaraka, Allah subhanahu wa ta'ala yakusitudde nga wasitudde mbeera z'abamulekwa. Allah subhanahu wa ta'ala yakwadde nga wayagadde bamulekwa. N'agamba nti abantu bonna hijja batona kkiriza hijja naye hijja n'ennamwandu. Abantu bameka abayamba abantu nakye balya? Baganda bange ab'ebitiibwa, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nani wanaze wano mwekola n'omyayo omunaku tuyamba ku bantu abatayina mwasirizi, abatayina bakitaabwe nga abakitaabwe bafa. Mulekwa yaani? Ye mulekwa firiddwako kitaawe nga muto n'aba nga tayina taata. Omwana oyo ayina kulabirirwa basiraamu, mulina okulaba nti omwana asoma, alya, ayambala. Bwe tutakikole Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutubonereza,
abantu abo bafuuse abasabiriza, bamulekwa bafuuse abayagga, naye nga mu butuufu kitaawe yabeererawo, abaana abo baafunanga kyebulya. Ekisembayo mikwano gyabona lwaki bamulekwa ya zaka. Ensonga gyenja sente milioni 3 kubisiza divide by 40. Milioni 3 omulimu bwoba guzitowa milioni 3 oba olina okuwaamu zaka ya sente mmeka? By 40. Divide. Divide by 40. Omusiraamu yenna ng'olina miliyoni 3 nga bizinensi yo omwaka ne gukwako nga sente ezo zirina, oba olina okuwa zaka ya miliyoni ya mitwalo 7.5 oba emitwalo 7.5, that is 2.5%. Lwaki owa zaka? Allah yagamba innama as-sadaqatu lilfuqara'i wal masakin. Zaka y'abantu 8 naye abantu abagifunako lilfuqara be bantu abaavu. Ekitegeeza nti abasiraamu buli lwe mugaana okuwa zaka muba mumaze okutemmera ku banaku nga mmwe mubasse enjala, mmwe musiirya bannammwe enjala, abaana baabwe tebasoma bwe lwakugaana 2.5%. Kiki ekinamalawo embeera ey'obunaku bw'abasiraamu okubeera nti ku buli muzikiti w'olaga osangawo omusajja oba osangawo omukyala nga gamaziina abaana bamulekwa bana, taata waabwe yafa sikiina kyakulya, imaamu najja n'akuba omulango. N'olwekyo bajjama abasiraamu abali wano, omukyala ng'olina omudaala ago, omusajja omusiraamu ng'olina akapiki, bannanga abasajja bavuga piki ababooda, mulime nti okuwa zaka ku sente ze mukola, era sente ezo lumala okuziwaayo zaka zezigenda okuyamba abaana b'abaganda bakugenda mu masomero. Naye bwe mutawa zaka, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabonereza n'emaali yammwe, Allah agenda kugisaanyaawo. Nsaba baganda bange ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala nga atukubiriza okulabirira bamulekwa obutalya sente zaabwe. Allah yagamba inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhuluman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna. Mazima ddala abo abalya emmaali y'abamulekwa bakulekera abaana okukuza, naye abaana bali mu myaka 18-20 era okyalemedde emmaali yaabwe. Abaana bawe emmaali yaabwe,
oyo yenna alya emaali y'abamulekwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innama yaakuluna fi butunihim naara, aba ateeka mu lubuto lwe muliro, wasayaslawuna sa'ira, Allah agenda kumusonseka mu muliro lwakulya maali yaba mulekwa. Nolwekyo baganda bange, omulamwa gwange n'eddalasa yange n'okwejjukanya kwange gye muli kwe kunoonya bamulekwa weebali. Ffe tunoonye bamulekwa weebali. Bw'oba tomanyi jangu bayimaamu balina lisiti y'abaganda baffe nga baafa nga abaana baabwe tebasoma, lwetugenda okufuna emirembe. Naye bwe tutakikole, bajama naawe asomesezza abaana bo ng'abaana bamulekwa tebasomye, nababo tebagenda kuba na mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nze Jamiru Nsubuga Mukuye. Naam, tumweyanza mukadde waffe Sheikh Jamiru Mukuye olw'ebigambo ebyo ebirungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwemu obulungi ku nsi ne ku nkomerero.